aga lwe tugenda okubanga tulonda nga 15 twakwogerangako mu 2021 2022 2023 nga kalinga akatalituuka. Kampeyini zijja kutuuka, oba ewandisa bewandiise, gundi aneesimbawo teyeesimbewo, Museveni adda tadde, ne Bobi Wine anadda oba taakomewo. Anaagenda mu kalulu, munnange byonna byafuuka byafaayo, bali ku baloti bonna. Mu kubeera ku baloti tubalinze bulinzi nga 15. Oli akugamba nti presidential elections 10 days remaining Uganda. Kyekibulayo kulonda bulonzi nga 15. Era bannaffe abali wano we tuli bakugambye vote to protect the gains. Bagambye kikwate mu mutwe, vote to protect the gains. Naye byonna nga bigenda mu maaso, akalulu tekasosola, sika abavubuka, sika abakadde, sika abakyala, sika abaami, sika abasuubuzi, sika abamupiira, sika abasomesa, sika abapoliisi, k'Abannayuganda bonna. So eddembe ly'oyina ng'oteesa ku kalulu kano, eddembe ly'oyina ng'oteesa ku kalulu kano kiba kitegeeza nti akalulu kano Nuruddin eddembe ly'akalinako naawe ly'okalinako, oba ntegeerekeka. Nga bw'olina eddembe ly'okkateesaako, nga bw'olina eddembe lyo okkakyusa, nga bw'olina eddembe lyo okwetabamu, owa poliisi bw'alirina, omusomesa bw'alirina, abasiraamu bwe balirina, n'abantu abalala ab'enjawulo. So olunaku olwaleero nina Sheikh Sulaiman Guggwa, yagwa mu bintu, twamumanyi emyaka 10 emabega, azze atambula. Tumanyi Sheikh Sulaiman Guggwa, nagenda omusanga wano bamugaseeko ekya His Excellency, neŋŋamba Guggwa ye wange, naye ye tujja kutuukayo kansooke mwanirize. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh ya Nuruddin. Nsaba obuuze ku bakulaba abatulaba ku mikutu egy'enjawulo, mikutu miyitirivu, mwenna kambawo ekiramuso ekitasosola nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yes sir. Yoyo ye Sheikh Sulaiman Guggwa, si mupya mu matu g'abantu abasinga obungi. Obadde omuwulira kati omulabyeko. Emikutu egy'enjawulo bannaffe abali ku Vibe Live, abali ku Shira Price, abali ku Maria MC, abali ku wangi nnyo, listi ya wosinzira wonna gwe okutulaba gwe kalira. Sheikh Sulaiman Guggwa, wangi sebo, oli otya? Nebaza Katonda nti akyanpadde obulamu. Nkyali mu bantu abassa bangi, bandyagadde okubeerawo olwaleero, bandyagadde okubeera nga balonda ku bantu baabwe, ne qaddara Allahu ma shaa faala. Mungu ye yasalawo, abo bagenze. Inshallah tubagamba bagira batukwatira ebifo, naffe tujja essaawa yonna inshallah sebo. Sheikh, naam, kati tutandise butereevu. Tutandise. Bwe bakubuuza tunula mu kamera yo bulungi, ngitunuddemu. Bwe bakubuuza nnyonnyola akulaba ku mikutu gyonna. Yes. President Museveni yaani? Ogamba otya? President Museveni oli eyo gy'oli. Yes. Oli Congo, oli Saudi, obabuulira omusajja gwe bayita Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, oyinza bannyonnyola otya? President Museveni sijja muyingira nnyo munda okumbanyonnyola, naye nja kumwogerako ebyaffe ebirabwa n'omwana omuto. Tema. President Museveni ye mukulembeze wa Uganda omulonde. President Museveni ye mununuzi eyanunula Uganda okuva mu basibira mu bbwa. President Museveni ye mukulembeze agezezzaako nnyo okulaba nga Uganda agijja mu binnya, agijja mu matigga, agiteeke mu nsi ensuubize, oba ensi ey'emirembe, oba ensi ey'okweyagaliramu. President Museveni
ye president akyasinga okubeera n'obuntu bulamu eri abantu bakulembera. Ebyo byonna nja bikola, nja kubigaziya. Ojja kugaziya. Owulidde President Museveni ye musajja ye mukulembeze yekka ayagala abantu be bafune ekyokulya nga tebabonyebonye, bagaggawale, bafune we bajje ssente eya buli lunaku, yekka mu nsi yonna. Mu nsi yonna genda obuuze wealth creation eri mu nsi ki, buuza omanye ebigambo bye twogera abantu bamala bakwata bikwata ebisinga obungi. Owulidde naye njagala obuuze okuva ku nsalo ne ku nsalo z'ensi yonna, obuuze ensi ki erimu wealth creation oba nsi ki erimu PDM iriddawo Parish Development Model. Parish Development Model ye mukulembeze President yagireeta eri abantu be bagaggawale bave mu bwavu. Abantu bonna bakule president abasinga obungi baleeta twagala mugaggawale naye nga tebabateereddeewo makubo. Abagamba kimu mugaggawale naye bwe mubuuza tugenda gaggawala tutya. Naye nga temutya. Museveni yagiteekawo. N'agamba nti PDM etuukire ddala ku muntu wa wansi obeere ne 4 acres ozigabanyeemu 4 acre model. Ebyo byonna omusajja ono yabireeta era wallahi omusajja ono Mungu yamutuwanga kirabo. Otema Mungu yatuwanga kirabo President Museveni n'agamba nti abanga abantu bange beera neeyikanya, toolako ey'okulya emmere, toolako ey'okutunda, toolako owoolundira, toolako. Owulidde ebyo byonna ng'ayagala omuntu abeere bulungi naddala ali mu kyalo. Obuzibu bwe tulina olwaleero ndi mwavu aleese obwavu. Omusajja atusibye mu bwavu. Abasibye mu bwavu ye Katonda. Kitaawo yalina ekizimbe kiririddawo bedduuka liriddawo Museveni lyeyamenya. Ogambye kiseeka. Taatawo gwe akaba obwavu liririddawo Museveni lyeyagenda n'akwata ekizimbe kya taatawo n'akitwala n'olyokofa obwavu. Tekiriiyo. Gwe kennyini va mu bino biwaalaala genda ofune ekyokukola. Bw'oba wa bodaboda musajja azibagulidde n'azibawa. Bw'ogamba nti kati wealth creation yes ebintu babibawadde musimbe mubifune ebintu ebyo byammwe. Essente z'eggwanga zammwe mu abantu ba bulijjo. Omusajja kyagezaako okubalaga naye muve mulimba obwavu nga okola mulimu ki. Waliwo sheeke wange Sekekiti yabagamba okaaba obwavu omulimu gw'okola guliriddawa. Owulidde omulimu guliwa gw'okola teguliiwo. Bantu muvudde mu bibuga muzze wano mulinda akavuyo we kagwirawo. Otegeddeawo okimanyi nti batandise dde n'okwesooka ebizimbe byaffe. Leka naawe. Ekyo kyange ennyumba eyo nange nja gitwala, ekyo nja kitwala, naye ebyo byonna bijja ku lwaki? Bijja kubeera nti mukozesebwa mutabangule peace eri wano. Ennyingo za NRM ennaku zino President Museveni asomesa ennyingo oba yatera ziyita amatafaali ga NRM kwatambulidde gali musanvu. Amatafaali ago musanvu singa obeera ng'ogakutte ng'ogegendereza bulungi wallahi Uganda ejja kubeera ng'etuuka ku ntikko. Mu bufunze oyo ye President Museveni mukulembeze wa ggwanga ayagala eggwanga lye, ayagala abantu be. Gwa President waawa agenda mu bantu abawansi n'awuliriza ogamba ki? Omusajja n'agamba kino bakikola kino tebakikola nti mpe ennamba yo. Ekyo n'akisolovinga. Taliiyo mu nsi yonna. Era bagenda oba mu Amerika bagenda mulale hey bwe biggwanga bye biwedde. Naye omusajja atambudde ensi n'agenda mu bantu abawansi era basinga okuwuliriza eri nti gwe muwala agamba kyoyo abasirikale abaleeta efujjo nti wacha yeye muwache mpaka lwajja n'atuuka Kazindaalo n'abuulira President Museveni kiki kyetaagisa omusajja n'amuwuliriza. Bwe tuliviibwako omusajja oyo tulikomba endagala. President Museveni n'ava wano tuyinza okufuna obuzibu mu bya ddala sheeyiguggwa. Ombadde ku mukutu guli omulala wabaddeyo Sheikh era ndowooza gw'okoze naye
yes atusomedde etteeka tusomedde aya eya Allah subhanahu wa ta'ala nti asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum nti oyinza okwagala nnyo ekintu n'omubita n'okola biki n'okola ki naye nga wallahi agenda kubasalaasala mwenna atawuliriza ayagala ku buli kimu nga kibi gy'ali naye nga mwemukiyayanira okufa naye nga mubadde mukyagala wowe Allah ajja kusumula mu busumuluzi bwati webba amubawe mujja kukaaba mujja kukiwulira seeka muba temutiisizza nsi tubaba bwino omuntu atageraageranya oba omuntu atalaba kisinga na kisinga oyo bamusaasira banga omuloge ntera okukozesa ekigambo nti omuntu gwe baaloga essaawa eno si kiro ekiro kino omuntu gwe baaloga bw'omugamba nti kati kiro asobola okuwakana nagamba nti misana nagamba nti misana kati bwe ŋŋamba nti misana olwotugamba nti obwongo bwo buliko ekikyamu osaana genda butabika kati essaawa eno ogamba nti misana obeera muloge oba obwongo bwo nga buliko ekikyamu osaana gendawa n'olw'ensonga eyo Allah atugambye nti asa an takrahu shay'an oyinza okutamu ekintu wa huwa khairu lakum nga kyekisinga obulungi olabye Katonda nga kyekisinga obulungi mu bulamu bwo kyekisinga obulungi nga gwe tokyagala obanjagala kiri ne bakikuwa ebyokulabirako examples tuzirina olwaleero singa olaba ab'e Sudaani beegomba okubeera ne Bashiri ab'e Sudaani bagamba nti ya leeti law rajaa al-Bashir yakuna Isa indana singa akomawo twandibadde tutereera tetwamanya Libya bagamba nti omusajja Rabbi singa teyagenda tetwamanya tugende Iraq bagamba nti singa Saddam teyagenda ma arafuna sitwamanya naye ebyo byonna bejjusa kaakati ffe sitwagala kwejjusa bwe tugeraageranya ku musajja ono aliwo olwaleero ne bamusuubira abajja okujja ne betwalabako oluvannyuma tukyagamba nti ono akyasinzeeko seeka wakulira mu kitundu ki nze waffe Kayunga Bugerere wali ewaffe enakazibaawo wenakulira wenawangaalira kati okusoma kwe kwampaaza nengenda mu bitundu ebyenjawulo naye nga nze nzaalibwa Kayunga Nakaziba wenkulidde wendabidde waffe ebirungi n'ebibi aiwasaidi awo tuli ku gains Kayunga y'omu 7 ne Kayunga ya kaakati erina gains zeeyogerako oba abantu badda mabega olwaleero mu Uganda buli awali akabuga siri kugabuga naye buli awali akabuga mwe muli Kayunga mwe muli Nagalama mwe muli mukono kati nekigenda kifuka site Kalaji byonna olaba ng'enkulaakulana eri ku supidi ya bantu balwana kukulaakulana amaduuka ettawuni y'e Kayunga kati district nomanyi Kayunga yesinga okuyagala gwomanya gyoyito gituukamu mukono Jinja Gayaza busalawo woyagala okuyita byebyo gains zembadde njagala era okuleetera abaana Adamu olwaleero nti emabega luli twavanga Kayunga okuva e Kayunga okutuuka e Kampala nga kikutwalira essaawa ennungi 7 oba 8 okuva e Kayunga osobola okutuuka e Kampala bonogamba nti kampite ku Gayaza road aganya gali omugali ng'agawalumba ettanda naye olwaleero nze nsimbula wano 45 minutes mba ndi Kayunga 45 minutes mba ndi Kayunga era nze kyanzimbya ku luguudo olwo lwe waffe wazimba ku olwo ndi wano nakwero oli waka yajja nankyalira kozi president yajja n'akulabako naye sooka ombuulire ku lukyalo olwo mbadde ndwerabidde oyagala nnyo fitina ddamu nnyumiza olukyala lwa oyagala abantu ate baddemu okuyiga ndujjukidde president yajjawo Nakwero awo wennyini awo olwo nga kiki ekimuleese kundabako bulabi because nali siri minister nali siri vice president nali siri mufuti nali muntu wa bulijjo
mwananchi wa chini. Siko mufti, siko minister, siko sijui nani MP General w'amagye, illa tu omukulembeze wa Uganda naisetteeka n'agamba nti I have to visit my friend at his home. And who is that friend? Sheikh Gugwa. Gwendi naye wano. Sheikh Gugwa gwoli naye wano. Owulidde? Ne bajja amagye gonna ne gajja ne bankyalira ewanga awaka. Nkubiraamu akafaananyi nga tannajja. Olunaku olwo lwajja. Otegese otya? Watunula watye waka president yasazeewo saasooka kukikkiriza nti ajja kujja. Era abantu bateekawo emikono nti bwagendangayo ewooyo bantemeko okugulu, bantemeko emikono. Abantu baliwe balema. Ya Rabbi, badduka emisinde giri businde. Babagamba nti ajja wuwo ne bagamba ng'anona eyo. Owulidde nze ne nsooka mbeerawo nga sikakasa ate nga nkakasa kati nkakasa ddi. Okakasa ddi. Bano abasooka bano abagenda advance team emaze okutuuka ewange. Olwo ezzegamba ki? Ezzegamba mwetereze. Mutereze omukulu ajja. Mwetereze omukulu yakkiriza okujja okulabako. Olwo weetereze ki? Njagala kuba nti owanga ajja. Njagala kuba mwakafaananyi nga president yakukyali. Weteekateeka otya? Weteekateeka n'abantu buli baga nti abaye tweteeketeeke tulongooseeko wano tumwe ku kyenyi mugolole ku ngoye omukulu akola ki? Omukulu ajja. Naye ate Museveni ye atambula na buli kintu kye. Mba ndi awo akawungeezi tenti bba. Nengamba ajja. Bwaleeta oba bali be baleeta? Ate president atula mu butenti buno bwaffe. Ezize zijja special. Owulidde? President ezize zijja special. Yes. President tenti ajja n'ezize. Ajja n'ezize, omanya ajja ne kyayiwe, ajja n'abakozi be. Owulidde? Mba ndi awo nga tenti etuuse era bali ne baŋŋamba nti kati naawe leetayo tenti ejj'okutuula mu famire yo. Eya president yajja. Eya president yajja. Ne bagamba naawe leetayo tenti egenda okutuula mu famire yo. Njagala kutwala omukisa guno kuba ndaba okumubikira nti abakyala abo be yajja okukyalira be yajja okulaba bombi baafa. Omu ye maama wange asembyeyo twakamuziika wiikisi nga 2. Kama wange saakubikira oba nabika naye amawulire tegaakutuukako olw'okuba nti yali mu kampeyini saidi zeeyo mambuka. Abakyala abo okumanya omusajja oyo Mungu yamuwa obwongo obw'enjawulo obutali bwa bulijjo. Yajja omu n'amulaba n'amutegeera nti Hajati gwe watufumbiranga emasindi eyo. Yamutegeererawo n'agati Hajati nkutegedde. Omukazi n'amugamba ffe twakolanga kino nti nkutegedde. Weesirikire. Era yavaawo awo ng'amaze obbasindikamu. Ng'amusindise Hajati bamusindise. Hajati yasindika naye yasindika Hajati bamusindise. Owulidde? Olwo abasajja bamaze okujja tenti zizze. Kati tenti bwe zijja nange neŋŋendanga okutegeera okwange kukendeera. Nzaani musajja ono anajja tagenda kubisazaamu tenti ajja kujja. Olwo I wrote this book. Mulete ku kitabo kino kye twawandiika. I wrote this book. Nawandiika ekitabo ekyo The Achievements of YK Museveni to the Muslim Community. The achievements of YK Museveni to the Muslim community. Owulidde? Ekintu ekyo kyamwewuunyisa. N'agamba bannaddiini bangi, abantu bangi, naye lwaki ono akoze ekintu bwe kityo ku ddiini ye? Simufutiisa ani saani naye asiimye. Me am telling people, please, you have to appreciate. Tulina okusiima ebintu by'abantu. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti man sana lakum ma'rufa, omuntu yenna bw'abanga akoledde ekirungi fakafiuhu, muwe omusaala bamusasule nga tezinnakala. Fa in lam tajidu ma tukafiuhu, bw'olabanga tolina kyakumusasula fad'u lahu, mulombere edduwa nga gye nnombera President Museveni, Mungu amuwangaaze amusobozese n'okukulembera obulungi. Eyo hadith. Allah agambye nti omuntu akoledde obulungi musasule. Kakati nze nkubiriza bannayuganda
those gains zetuprotectinga zigasa baani zigasa ffe bannayuganda enguudo omusajja zakoze baani abazitambulirako ffe bannayuganda security olwaleero essaawa eno nva wano nekugamba nti ngenze kapucora nentambula oba emmotoka erimu sente oba terimu sente notambula nogenda olwaleero luno okwata essente mu ngalo notambula nazo noyita mu kibuga nga buli mwaka kulaba okutta essente nozituusa gyolaga olwaleero luno amalwaliro gazimbiddwa amasomero free education owulidde ezo zonna gaini zitosobola kuzireeta nozikola kino zimalayo nabbi wagambidde nti man sana alakum marufa omuntu bw'abanga akoledde ebintu ebifaanagana bwe bityo fakafiuhu musasule naye pulezidenti Museveni n'omusasula ki nabbi n'agamba nti oba talina kyogenda musasula fadiu lahu mulombere edduwa mugambe nti ayi allah saasira pulezidenti Museveni ayi allah w'obuwangazi pulezidenti Museveni ayi allah muwa amagezi agafuga eggwanga ebyo byenjogera ne mugamba nti nze mpitawo wa twalagaana kukomawa nalagaana n'abantu kukomawa ku Museveni sirina bakugamba oyitawo nesekulabika oyitawo I'm giving them the truth bawamazima hadisi si byange bigambo bya mbaka hadisi egambye etya hadisi egambye man sana alakum ma'rufa kasitanga oli abazimbira enguudo man sana alakum ma'rufa amalwaliro n'agazimba man sana alakum ma'rufa abaana bali ku free education man sana alakum ma'rufa abakoledde ebirungi ebifaanagana bwe bityo fad'u lahu mulombere edduwa tujirombe mulombere tusaba Allah obuyinza nziddamu buzira gisomye edda tusaba Allah obuyinza ya rabbi Allahumma hafidhu lana raisuna Yoweri Kaguta Museveni mwabali wano buli omwe awulya wanika emikono nga bwogamba amina Allahumma hafidhu raisuna Museveni ya rabbi ayi Mungu tukumire presidenti waffe tebuhabulwa Museveni ayi Allah tukusaba omwongera amagezi agafuga eggwanga lino ayi Allah tukusaba omuwe emirembe naffe atuwe emirembe oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala naffe atuwe emirembe ng'ate amuwe emirembe ye salaamu giva wa Allah ali waggulu ayi amina ya rabbi saasira omusajja ono omuwe obukulembeze obulungi ayi Allah w'obuyinza tukusaba pulezidenti Museveni omuwe obufuzi obulungi obutaliimu kukaayana obutaliimu kuyomba obutaliimu kulwana ayi Allah abamulwanyisa bawe okutegeera bategeere nti oyo Allah gwalonze ayi Allah abantu bawe okutegeera Qur'ani ayi Allah abantu bawe okutegeera Bayibuli kubanga egamba nti obukulembeze buva w'oyo Katonda eyatutonda n'olw'ensonga y'abantu abo abamulwanyisa ayi Allah tukusaba bawe okutegeera bawe okulaba bawe okusoma bawe buli kimu basobole okumanya nti yoyo omukulembeze Allah tabaraka wa ta'ala gwalese ye mukulembeze Allah subhanahu wa ta'ala gwatulondedde ku lw'obuyinza bwe bwa Allah buli kimu tukikukwasa n'ennaku z'omwezi nga 15 ne tusaba bannayuganda abalungi tufukamidde yale tutudde ku ntebe ennaku z'omwezi nga 15 buli omu wanika omukono gwo buli omugamba bismillah owa Bayibuli gamba kyoyogera kyonna owa Qur'ani bismillah gamba nti ku lunaku nga 15 tulonde omusajja ono ow'ekikofiira tusaze ku baasi addemu abeere nga atukulembera obufuzi buva gy'oli kulillahumma malikal mulk Allah yalonda abakulembeze tu'til mulka man tasha bwacha kumacha noyimirira ku arushi yo ku ntebe yo gwe Katonda nogamba nti ono Museveni gwemba wadde tu'til mulka man tasha ono gwe mukulembeze gwemba londedde watazzu mulka man tasha nalaba olinga tasobola kufuga yadde amakage nagamba gwe tojja kufuga ogirobeera wano wansi awagamba watya oyo atasobola kufuga atasobola agamba watanzi'ul mulka mimman tasha nenyima oba neŋŋaana ng'amaze okutegeera nti ontajja kusobola kufuga ggwanga ontajja kusobola kufuga bantu ontajja kusobola yadde amakage n'agamba watanzi'ul mulka man tasha oyo kamuze wansi abeerenga kakomaawo akyayongera Museveni n'agamba watu'izzu man tasha ate naawe abatasoma bayinza okuva eri ne bamanyira nti
ye tafsiri entuufu soko gende mu maaso n'agenda mu maaso watuizzu man tasha n'okulembeza oba n'osukkulumya omuntu gw'oba oyagadde n'asitula amadaala n'abawadde ebyokulabirako jjo pulezidenti twabaze naye kayunga naye nga n'obuwuka tebusala nga n'obunyonyi ensanafu zonna neziddukawo tebogera nga nabbi sulaimaani yagamba nga bwe yatambulanga bw'ati ensanafu ne ziyimirira ne zigamba nti oyo mukulembeze katonda gwe yatuwa ajja ayitawo ajja ensanafu muyimirire naffe bwe twabadde obuuka ne bugamba muyimirire ebikoola ne bigamba bitya gwe mukama waffe pulezidenti buli kimu kikyo watuizzu man tasha gw'osukkulumya abantu ku balala watudhillu man tasha n'okakkanya abalala ku balala biyadika alkhairi temuddamu kugamba kigambo kyonna agambye biyadika alkhairi mu mukono gwa allah ogw'ekitiibwa wahuwa ala kulli shay'in qadir fe tuli ku kadari ya allah gwe tonnava ku kulaani kwoli tuli ku kadari ya allah oli awakanya kadari oyo aba afuuse mukafiri awakanya kadari ya allah fe abasiraamu tulina empagi z'obukkiriza 6 tematema esooka omusajja mukkiriza kyenjagala tumalira obudde naye esembayo atugamba nti an tu'minu bilqadari okujjuza obukkiriza bwe olina okumanya okugera kwa allah okukakasakadari kwe kukkiriza okugera kwa allah khairihi kyabageze nga kibi wa sharrihi nagoze ekirungi n'ekibi min allahi taala oyo allah yabageze nagamba nti gwe oba ofuga eggwanga ye eggwanga onoolifuga myaka emeka lifuga oba 4 oba 5 oba olimala kufa kasita ye asalawo baddu ba allah ye kasita asalawo yali waggulu temuyinza mukubako kifuba kati abamuwakanya allah abagamba ki abamuwakanya allah abalamula atya abo tebamanyi kadari allah agenda kulamula atya abantu abo obusiraamu tebukkiriza kujemera mukulembeze abajemera yoweri tibuhabulwa kujemera mukulembeze nze mbagamba nti bannange nze ndi ku Qur'ani kyegamba kyengenderako empagi y'obukkiriza ey'omukaaga wa huwa alqadari kwe kugera kwa allah khairihi wa sharrihi webirungi n'ebibi min allahi taala byonna biva wa allah subhanahu wa taala nabagambye juzi nti someone to rule the country more than 40 years for 40 years it is not a simple subject si byakusaaga ebyo si kintu kyakuzanyirako bwogezi oyo omanya nti oyo yafuna baraka okuva ewa allah subhanahu wa taala allah yaba amutaddeko yekka fe tetulina buyinza kanakapapula simanyi kulonda tuteekawo just sababu naye ng'ebisigadde byonna allah yabigera dda allah yagera nti omusajja agenda kuva eyo mu faamu agenda kuva eyo mu nte omulaalo ajja abayiteko mu abalagira omusajja agenda kubuduka mu malungu eyo ajje abakalakata emyaka ameka naye okugera kwonna kwa allah subhanahu wa taala Museveni talinaamu kakodyo konna kazanye kutufuga myaka 4 allah ye yamuleeta gwe mu kulabako allah tayagala tawakulu waliwo tawakkal ne tawakkul binjawulire akati atawakkalu ala allah kwe kwesigamira n'obeera buli kimu nti allah subhanahu wa taala akoze eki yasazeewo yagera ate n'agaana tawakkulu kwe kubeera nti nkuwadde ate gwe tobaako nakyokozesa ku bwongo obwo okubeera ng'oyimirirawo gwe n'obeerawo nga sikibotte allah akuwadde nti nkuwadde sente gw'oli supposed okuzikuuma nti kati nkoze ntya nzikozesezza ntya agambye nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti kullukum ra'i mwenna muli bakulembeze wa kullu ra'i mas'ulu an ra'iyatihi buli mukulembeze agenda kubuuzibwa ku ekyo kyeyakulemberanga singa tawakkulu yali ekkirizibwa ebyo byonna tebyandibaddewo naye allah nabbi muhammad yakugambye kubuuzibwa ku bakulembeze abantu bebakulemberangako ekitegeeza nti olina okuvaayo allah si yakugambye nti teekawo wealth creation allah si yakugambye nti teekawo pdm allah si yakugambye nti abaana let them basome free education allah si yagambye nti enguudo border to border allah akuwa amagezi osobole okugakozesa osobole okufaada osobole okuwa abantu bo services osobole okubeera ng'obeerawo ezo zonna nteekateeka za munyazi mungu
nze simanyangako Nuruddin nti nsobola okubeera ambassador. Tokirootanga nako. Omusajja yaŋŋamba nti kati ne bw'ofiira wano mu bitabo oyingidde. Mu bitabo oyingidde. Nayingira. Nayingira. Tokyasobola kunzijamu Sheikh. Tokyasobola kunzijamu. Oli His Excellency. Nayingira dda mu kitabo. Owulidde ekyaba His Excellency bambassadors abakiikirira eggwanga lino wa mu mawanga g'ebweru. Si wano Sudan. Tokyasobola. Oli wayi oli mu nsi ki? Ndi mu Saudi Arabia. Ndi mu Kuwait. Ndi mu Bahrain. Zonna ozitalaga. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndina His Excellency obwedda. Lwaki toyogererawo? Eyo nayo gains eri abasiraamu. Eyo nayo gain eri abasiraamu. Owulidde omuntu okubeera nti oli sheekhe nga nze. Eyo gain. Singa wabeerawo ekizibu kyonna mu gavumenti siyinza kusirika nga gyendi. Singa wabeerawo ekyetaago kyonna siyinza kubeera nga nsirika. Mugyeewo fitina n'osijja kukyogera. Owulidde eyo tulina kwebaza. Ate waliwo abalina fitina. Allah kajja kutuzigwe katono osooke. Waliwo abalina fitina nga seeka kati nga fitina omuntu okuwalana n'okufitina ng'oli ambassador kimulumirawa. Nze mu nsi yonna ndowooza ndi omu ku bantu abakyasinza okuvumibwa. Nga bokuvumira. Naye kinvumisa okimanyi mazima gano genjogera. Era bino ebifuluma eri abajega ojja kulaba nga bavuma kale kati Kurani ki naye buli musiraamu oba omutenda olugamba nti kati Kurani kyogwo musango. Bino si bigambo byange. This is not my words. This is the words of Allah, the creator of this universe. N'olwensonga eyo abaŋŋendako muŋŋendeko mpola. Seeka ate kati otandise kutiisa ti. No. Nze bwe mba njogera ekintu nga mmanyi nti kituufu. Nga mmanyi nti kituufu mujje munyige gwe Nuruddin tonda by'eggulu. Nkumanyi seeka. I'm strong man. Nnyo. Era I stand on my word. Tokivaako. Tomalaga ntiisatiisa ng'ojja kunvuma. Tebakukanga. Eyo gy'oli. Tolina na tampeko ya ttaka Uganda. Tolina mwana. Ali kuseka guggwa. Tolina ttaka mu Uganda. Tolina mwana. Tolina mukyala. Tolina taata. Tolina mama. Seeka togenda wala nnyo. Togenda wala nnyo. Namba abantu ebintu bwe bityo. Lwaki okuma mu bantu omuliro? Omuliro okuma gwaki? Lwaki okuma omuliro? Lwaki okuma omuliro? Ebyo byonna abantu abasinga abali ebweru bwe batyo bwe bali. Eggwanga baliddukamu nebe basinga okukuma omuliro. Bali opika. Nze bannange njagala bategeeza nze ndi ne Allah wange obulamu bwange yabukuuma. Bino byonna by'oyogera okusalawo okwo osinziira ku Allah bye yagamba. Quran. Byonna by'oyogera. Ogenda kujja ne Quran. Osoma bw'ombikulira. Osoma kyembagamba nti kino kisomye wano, kino kisomye wano, hadisi njijja wano. Man sana'a lakum ma'rufa. Abanga omuntu abakoze obulungi fakafi'uhu mumusasule. Abakoze obulungi. Kati Museveni ogenda musasula kigwe mukopi wange. Nganze. Tolina. Era nabbi yabiraba nti eri omuntu gw'otasobola kusasula. N'agamba nti kale bw'oba tolina kyoyinza musasula nga kikukoledde fadi'u lahu mulombere eddiwa nga gye tuva okulomba. Ekyo kigambo kiri waawe. Kigambo kiri open. Nze bwe ntyo bwe ŋŋamba abantu ti abange tugoberere eddiini kyetugamba. Ate kati basiraamu banno. Oli free. Basiraamu banno abakuwakanya. Oboogerako kintu seeka yagwedda lwoyo mumwesonyiwe. Basiraamu abamu baseeka. Situjja ffenna kutegeerera wamu. Kyenjagala abantu bategeere. Bagamba seeka yava. Awo bujega bwabwe tebategeera bulungi. Gwe kkiririza gy'okkiririza. Nange ndeka nzikiriza. Ani bagamba okwotinga Kurani. Nabo bakootinge batebagwanibwa wano waabwe. Kurani tesobola kugamba Allah agambe nti nze nnonda abakulembeze. Ate ogisomera atali mukulembeze. Oba otegeera oba wasoma. Kurani egambye etya? Kurani egamba mugondera abakulembeze. Omukulembeze w'eggwanga lino yani. Tibuhabulwa. Tibuhabulwa. Kakati goyinzo gisoma no gisoma vice versa oba bila aksi no gaba mugondera abakulembeze nga tegugwe gokkiririza musimu kulembeze tafuga yadde ekinywa ekinyira.
anti mukulembeze wa kibiina kyabwe kati wa kibiina atereka musukulumya kuwa ggwanga kati awo Qur'ani nawe omuntu buli omu abeere mu kibiina kye. Qur'ani yo bwe yali esoma wano yali etegeeza bakulembeze abaddala saabeepaatiika. Qur'ani yali egamba etya yali etegeeza bakulembeze abaddala kati owaddala yaani yeepaatiika yaani Kaguta Museveni Tebuhabulwa Saalongo Dokita Profesa ye waddala ani yeepaatiika tobawulira ekino kikiyitaaga kubuuza buli omu ava eri n'ayita. Nze mbagamba ekigambo kino nti emirembe Pulezidenti Museveni gye yawa bannayuganda ate gye bamazeeko emirembe nti nno ki emirembe Pulezidenti Museveni gye yawa bannayuganda ate gye bamazeeko emirembe batya tolaba buli omu yeeyita kyatali ate ogwo musango oli yeeyita kyatali n'ava eri n'agamba nze kino nze kino nze kino. Nze mbagamba tulina kugendera ku Qur'ani kyetugamba kwotava ate ne mbagamba nti mulina okugenda mu abagoberezi ba Bayibuli kuba ebitabo bya Allah fyonna tubikkiririzaamu tukkiririza mu ndagaano enkadde tali mukwatamu naye egamba etya egamba nti tewali bukulembeze butava eri Katonda. Kati bw'obeeranga gwe omukatoliki oba omukristaayo osoma obwo lwaki olwanyisa ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bali mu kukola misango kati gyennyini egiwedde emirimu Mungu abalinze balamula Allah mpaka lwalisalawo sijja kugamba kalulu. Seeka njagala kubuuza ku ngeri gy'onsomeddemu Qur'an engeri gy'onsomeddemu ebigambo bya Allah olinga agamba nti abantu abali mu kujeemera Yoweri Kaguta Tibuhabulwa Museveni Katonda agenda bavunaana balinde banaabawoza nti gugwa tukoze otuliddemu olukwe era ngenda kukiddamu kati olwaliro essaawa eno abagamba nti gugwa otuliddemu olukwe owagira mukafiiri nkugamba nti Allah gwampadde okubeera nti mugondera ye mukulembeze Allah gwe yaleeta ate obukafiiri Allah tasanga kuteeka nti togonderanga mukafiiri teririiyo. Atugambye omuntu gw'olina okujeemera ali omu mukama wange oba ndaba His Excellency oba kwali ogamba President Yoweri Kaguta Museveni oba kwali mbuuza oba kwali simanyi bw'aba taliko Natasha alaba oba Muhoozi oba Maama Janet subhanahu wa ta'ala yasse etteeka n'agamba mwabanvuma nti kubanga mpagira tali musiraamu atugambye Allah nti la yanhakumullahu anil ladhina lam yukatilukum fi ddin ng'agamba ki noluddiini nze obusiraamu omutegeera wallahi obusiraamu omutegeera era mbumanyi agambye ekyawo nti la yanhakumullahu Katonda tabaziyizangako tabagaanangako la yanhakumullahu anil ladhina lam yukatilukum fi ddini kubeeranga mubeera ba mikwano oba okubeeranga mubeera abagoberezi baabo abatabalwanyisiza mu ddiini owulidde wala yukhrijukum min diyarikum era abo abatabagobye mu nnyumba zammwe. Tulina nze mpangalira Saudi Arabia. Yes. Saudi Arabia mawanga ga basiraamu 99 ku 10. Kituufu ne Iraq na Chad. Iran gindi mpangalirayo, Dubai Emirates mpangalirayo, Kuwait mpangalira n'ensi z'abawarabu aweza abasiraamu. Naye wallahi olwaliiro tomala gaveeri fa n'ozimba muzikiti somewhere. Munsi ezo tomala gaveeri imani tekulinnya imani eninnye kanteeke wano omuzikiti wallahi tokisobola omala kuyita mu mateeka ga ministry ekwatagana ku nsonga za wakufu. Secondly, tomala gaveeri kugamba nti kaŋŋende egindi nsaaze nsome kutuba gye njagala. Tosobola. Leero imani nyina ya kino. Kutuba bamala gitunulamu nti egamba etya era lumu muzikiti gw'e Madina nga tukyasomerayo mu University Madina. N'ebyo biseera waliwo imaamu nga byadda. Myaka nga 10 more than 10 years ebwezi gyogende mabega. Emyaka manya imaamu wa haramu y'e Madina bamuyita Hudhaifa. Oba Hudhaifi yagenda n'aba ku kutuba
gye yawaddeyo n'ateekamu imaani kaali n'alumba abayiraani yali tannava katuuti ng'emisango gimujjidde ne bamuwummuza okumalira ddala emyaka oba gyali 2 nga bamuganye okuddayo tayimirira mimbali. Olwaleero e Makka baba bakuyambye e Saudi mu bitundu ebimu baba bakuyambye esebo osobola okwaziina naye tebakugamba tokimira. Tewali kukimira ku muzindaalo, tewali kusaalira ku muzindaalo. Mwaziina bwaziinyi essola ya munda. Sola ya munda bo munda babagira ki naye timulekanyira bantu naye olwaleero bannange mmwe abakkiriza aya ayuhannas abange mmwe abantu inna hadha rajula mazima omusajja ono fataha almasajid emizikiti migule gwe Nuruddin kasita ofunawo emiliyoni zo10 oli waddembe ogenda wali ku kibanja kyo n'osimawo ebisenge bibiri n'oteekawo omuzikiti nga teri akugambyeko. Oli waddembe okubeera woyimiridde n'ogamba mwaziine ku asiri mwaziine kunya byonna ebyo bituufu naye abasiraamu bakwatibwa nnyo luzira ejjudde basiraamu kitalya kigo abasiraamu kakati ekyo kyebagamba ekyo tekinkwatako nze nga nze kasita babeera nga balina emisango era kino nkyogera bulijjo masaba pulezidenti nti mbasiraamu abali eruzira n'abakatoliki gye bali n'abakristaayo gye bali naye bo omanyi abantu buli ayagala okukola siyaasa amusembeze eno waffe nze siganye nti abasiraamu tebaliiyo gye bali naye ate tebajja tugaana ffe kukola bigenda mu maaso kyengamba abantu gye bali omukulembeze omubuulira nti abasiraamu babate abasiraamu gye bali abatalina musango babate abalina omusango babalamule babatwale maki mu makomera naye nze sigamba nti nno okubakwata abasiraamu kirungi nno abantu bajje bantegeere togamba nti owagira ku ebizibu ebigenda ku basiraamu mpagira siwagira bya ddiini oba byaki naye ekikwata ku musiraamu kinkwatako neŋŋamba nti mukama wange pulezidenti abasiraamu abakwatibwa obwemage mukama wange babatwale mu kooti babate abalina emisango babavunaane balamulwe balabe kye babakolera naye nga mukama oli musajja musonyi nnyo Museveni musajja musonyi era asonyiwa nkusaba onsonyireyo abasiraamu bange abali abatalina musango bafulume nange ŋŋambe nti ekyo kyenze nakikola nze waliwo abasiraamu besijja kwogera wallahi billah nali omu kubawaliriza pulezidenti okubata ekyo abantu kankibagambe nali omu wallahi billahi tallahi okuwaliriza pulezidenti abasiraamu babate era babata era olwaleero bali bweru owulidde nze kati akaseera kano kendi wano nja kukola ku investigation ngende ndabe waliyo abasiraamu bameka abatalina musango inshallah nja kwogera naye ajja kubasumulula inshallah sheha njagala kusiibula inshallah nga tukomyewo oba nkya oba lunaku luddako oba kiro nnyo oba ku makya njagala twogere ku gains ez'obusiraamu obusiraamu bulina byo nga bwo Uganda nzo okuba egaininze naye bwo obusiraamu bugaininze kankubuulire Nuruddin njagala tukomewo wano njagala kubuulira nga tusiibula buli ddiini buli ddiini ku mulembe gwa pulezidenti Museveni guno gains toyinza nazibala buli ddiini la tastatiu an tuhasibuha tosobola zibala olw'obungi bwazo tosobola zibala nja kuva ku makyanzi by'obudde nga ntenda oba njogera Seeka Sulaiman Guggwa nkomawo wano tewali buzibu obusiraamu tulowooza tetufunyeemu mu mulembe gwa Museveni tunyigiriziddwa tusosolwa buli ayogera ekigambo ekyo abaawo kyayagala okuyisaawo naye oba oyagala okumanya genzi za pulezidenti Museveni buuza ku badisitulikiti kaadhi ng'ewaabwe tebagulangako yadde omupiira gw'eggaali ewaabwe waka tebagulangako yadde omupiira gw'eggaali omusajja n'agenda mu fakitole ne bamugirayo emmotoka 0000 mileage ne bagimuwaabwe pakyova olaba n'abamu amafuta gabalema okuteeka nsajja nnyo motoka nsajja wandigivuze wagwe ne famire yo ne mumutunda ekibanja seeka kimala ngenda kukomawo wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bwe mba ntandika nsaba akalulu ne bwe mba nsembayo nsaba akalulu nsaba bannayuganda bannange ennaku z'omwezi nga 15 oli musiraamu
oli mukatuliki oli mulokole oli mukristaayo oli musamize kasita obeera nga olina emyaka egyokulonda ennaku z'obwezi 15 tukwate akalulu kaffe tukawa omusajja ow'enkofiira oba tutiikinga ebbaasi tutiikinga mp baasi meya baasi n'abasigadde ebbaasi olyoka olaba eggwanga bwe ligenda mu maaso nga basaka okuva waggulu bwe bikkirira mpaka wansi. Mwebale kutuuliriza, nsaba Allah abatukuumire abatuwera obulamu obulungi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sigenda kusukka ku bigambo bya Sheikh Sulaiman Guggwa yoyo y'ebintu bwatu bwabiraba. Oyina kyoyizeemu, oyina kyotegedde. Kankusibulire wano mbadde Nurdin Ntege, tiimu nene nnyo gye tukola nayo. Nze nkusiibula naye ate mu maaso waliwo ebirala ebikola ki ebijja. Tugiyise the longest online rally. Weraba. Studio ekutte omuliro.